Shifah nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Nasize tudde kale nga nesonza omukolo okakimukulala banna oba emmotoka bagiwulira batya banjiyiza nno n'akayimba batwala mu studio. Shifah yakoze eki? Bannange mwali mwamugaana. Mwali mwamugaana osisala. Kale ssebo. So iso basanga Oh my God. Hey, nkozi ono anoonya bambi. Naye akyatudibiridde. Buuza ku bantu. Kale tufulumirewo bambi. Amina kalamatendo. Bannange patience. Kale bambi. Nafe tsayiso basa. Fesi zinyiri eyo ya mabwerinyo ddala. Egenda kabale direct. Kare. Nawo nyirira. Akoze mu fesi egenda kabale direct. Akazigo mlikubira nafe kazigo nafe tusi kaziga. Ate mnabebuza kamu. Nafe jala untu kaziga. Buza ku mchala uno patience. Nafe nyirire ku. Afunyo mchala aliwa na. Wow. Mazebanga ngononya. Amazebanga nganonya. Bana ate tuvere. Tekayo kijinji. Bakumanyi mu kijinji. Tekayo kijinji. Woti. Bana ezizi nengozo omukoleze tugenda omwana. Tekayo kijinji. Tekayo kijinji. Dara okusaza koli. Tekayo kijinji. Atakulenda. Tekayo kijinji. Wakumanyiza kijinji. Nena tauno waliwo. Bali ku internet balinda kijinji kyo. Oyizo okutakola bwa security bulungi kubanga leo ndakali bayiskwako amekizinda ekigundi kyaffe kali akatono dodo bana ngasanyisa obalaba anti nsanze munnange nga mujanja waza mugole nange nenkita bana ngasanyisa obalaba bana mwebale kujja wiki tebadde nyangu naye olaba mutiiseemu ne mutuuka olwaleero kitibwa kya Mukama. Bannaye muli mtyeno. Toyagala tuwa mirimu. Okitegeera. Kalo nga tunoonya mirimu kati jijino jizze wano. Ate mugitulemesi. Mugambye Shifah yakoze eki? Shifah yakoze eki? Ani agamba? Baabano banjogeddeko. Mbu yasaze akavi. Bakugeyeza dda? Asaze akeekabaale. Banna. Bugu mulingi. Bannange kyekiriwo naye nze gyebaleko bambi muli bulungi bwe bulungi bambi bwe bulungi era munnange amiina ewa ewe waffe muli tukyalira inshallah bakuwadde n'otuzzi amiina bannange bwe bulungi kozi bawunsa waffe yejaani yekyaku wamagwani erinnya kyakuwa kati akakasefuliya kanaatumala ako kuwafumbye akakamere katumala okakasa nkesunze bambi kare bannange yeffe abasalawo bambi ate ne Mukama n'atusobozesa bambi oyo yakoma mu kkubo wuuyo yakoma wakiso kale soiso basanga tuliseemu bannange mumpe akantu ako nsireko essimu bannange leero sigikwata
bulijjo nkeerabira banne mukama abakuumyeyo atya gyetuli twali tumanya nti bamanyire okutuuka obukyali nti leero weebali tubasanze mu makubo nno tulabye nga basatu bana tujja ekiki sheri mpaako ku mazzi gange wamu kale mubuuze kubaliko online kuno webali bayitirivu Millicent antudde wano obadde mpulya eddoboozi lye naye nga ndowooza liri mu nnyumba kati nga ŋŋamba oba yaliyisizza mu kazindaala ng'obwongo tebuŋŋamba otudde wano bantange webali kuno yes bo meeting ya online yatudde dda baŋŋambye n'okuŋŋamba Shifah oli late King herself admin ade yazedda bannaaye nze nakooye enviiri ezo zirwisa omuntu ewaka bannaaye nenzisala mukwano nenjagala kuba nakyo ne pini zonna nenzijjamu kati bambi neno gadi tomanyi nti ndi muwala mutonzi okubeera omuto neera ndikyali kyana kito just nkola ebyekikulu naye nga ndi kyana kito baŋŋambye enfaananye Millicent bambi okitegeera anti ne Millicent agezza amatama nze buli amatama manene bambi bagamba nfaana era nze kasitaba nga omuntu anfaana amanyaye kalina amatama amanene Pack and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Pack and Go teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu so nno jangu ku Pack and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa zi work permit kw'ossa pasipoti n'ebirala nkubuliitu ate gw'ayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida Ekajjansi Pack and Go Tours and Travel Ekajjansi the world starts now. Bunga Comfy Homes ennyumba zaabwe kweziri ku Airbnb gendawo guteka mbutezi kigambo Bunga Comfy Homes ogende mukwano gwe wenna ayagala okubeera nga oyagala okufuna w'obeerako nga waliwo security waliwo parking emala waliwo buli kimu okwegamba mwenna abadda ku holiday owulire nga ddala oli ku holiday nga teweeraliikirira kusala nsawo babbi kumenya kuyingirira teweeraliikirira sima wifi tezikola biki byonna genda bugenza awo ku Bunga Comfy Homes bajja kwaniriza bulungi nnyo ate tojja kwejjusa ku kyonaasanga aba New Afro-Canadian Foundation balese omusomo mukwano bwe batyo balese omusomo ogugenda tuyigiriza ku batya engeri gye tuyinza olabirira abakadde gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya balese omusomo guno ogenda okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina otandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathe Kabiite abeere nga ate ayongera obategeeza details tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro
Afro-Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogende Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo dates bagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera nkusaba okube ku namba ya Kathe Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingako awo mujja kumbuuza eri ku WhatsApp yes enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yeegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe bwe kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New Afro-Canadian Foundation details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen oggyeko bulungi ennamba bannaaye ekirabo bannange mukindekere leero leero ekirabo mukindekere Team Doni bannange Team Doni oye mama Team Doni eriwa muwanike emikono bannange leero yeefudde yangambe mami lero ndi Team Doni Laira wallahi yakugamba tetati kyakyukangako waliwo wakugamba ndi Team Doni yakugamba ndi Team Chair bano ndo bamuwayiriza abadoni mudoni abachiya mudoni wamuli Team ki leero Team Doni leero abavuddemu leero tugenda kufuna omukisa kali kusaidi yaffe Nagamba Team Doni na Team Chair bannaayi banganye nti sigambye mbuno Team Chair oye Bagambe, you're going to make a beautiful bride. Bagambe, thank you. Bane muli wabambi Team Doni naye ng'ekiriwo tutandike meeting bambi tusabe yes bambi ne bano bonna abaliko online abali ebweru basabireko bawe ssente mukama ba blessing abasinga bamudde waka manyi omuntu okuwa obudde akakuwadde ssente yes kale munaaye naffe okubuzinda okukwabuka kale abatulaba Vice agenda tusabirako atuwe ku ssaala Team Doni gyebaleko kawubere ku batulaba wano Team Doni anti tebanamulabako ba Team Doni be bakolamu Bugalo child munane era akakubye akayisizaawo baddayo akikubye naye twekuŋŋaanye twewombeeke tusabe You're welcome, dear. Eze n'obukoko bwe taddemu ne laavu yonna kale ddiya nsabise naawe ng'okulabako bambi wangi switi wange kale mukwano naffe tukusanyukidde gyendi love how are you dear bale kusiima kawambe mutonzi waffe yasalawo bale kutulaba bannaye abantu bakambwe bamugeva mu lugambo werantumanya thank you love jambo 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 jambo
Yenna musanyufu bannaye. Asanyuse biki bannaye. Abantu bambi bali kumbuuzaako sweet lwakuba naye abantu bali mu meeting bano bemulaba ate baagala ssente. Oluyimba bayimba lumu abaliko online wano. Twagala ssente. Kale katusooke bannaye tubasabireko. Tukolole erinnya lya Mukama ayimirire wamu naffe mweno meeting olunaku lwa leero. Tutenderezeeyo oluyimba lumu then tuyingire mu kusaba. Tumutende, tumutende nga bukedde, tumutende nga mutuntu. Tumutende, tumutende, tumutende nga bugera. Mukama nga mulungi olw'ekigambo kye yabuulira ekigambo ekyalokola nze naawe. Tumutende, tumutende, tumutende nga bukedde, tumutende nga mutuntu. Tumutende, tumutende, oh tumutende nga bunge. Oh twebaza oyo Yesu olw'ekigambo kye yalokola oyo Gadi Millicent tenda. Tumutende, tumutende, tumutende nga bukedde, tumutende nga mutuntu. Tumutende, tumutende, tumutende nga buwungera. Oh twebaza oyo Taata olw'okulokola yalokola abantu be olw'ekigambo kye Yesu. Tumutende, tumutende, tumutende nga bukedde, tumutende nga mutuntu. Tumutende, tumutende Yesu, tumutende nga buwungera. Yesu yatuwa n'emikwano olw'okwagala kwe. O yatuwa n'oyo Shifah ajja tuweereze tenda. Tumutende, tumutende, tumutende nga bukedde, tumutende nga mutuntu. Tumutende, tumutende Yesu, tumutende nga buwungera. Kola Taata ekigambo kyo Mukama wange Taata wagamba bwe tulibeeranga babiri oba basatu onoobeeranga mu masekati gaffe Mukama wange Taata. Taata akaseera kano nga tuli mu maaso go twewadde eno Mukama wange Taata. Twewombeese mu maaso go tukowoola erinnya lyo olw'omukolo guno ogutambula Mukama wange Taata. Waguyimiramu okuva ku lubereberye kuba gwe waguteekateeka ffe twali tetusuubira. Taata gwe n'okiteekateeka era ogenda kituukiriza Mukama wange Taata. Naye Taata omulungi tulina baganda baffe abatuteekamu ssente, tulina baganda baffe abatwagala. Naffe tubaagala newankubadde tetubamanyi naye ate weewuunya okutulabako obulabi bongera omukwano gye tuli ne batwagala. Nkimanyi si kwagala kwabwe Taata, okwagalako kwe kubaleetera okwagala gye tuli. Taata tukoowoola amaanyi go, tukoowoola ekisa kyo Taata, tuteekeko omukono gwo ogwa ddyo Mukama wange Taata. Teeka ku Shifah omukono gwo ogwa ddyo kubanga Mukama Shifah mw'oyise okutuusa ensonga eno Mukama wange Taata. Olunaku lwe watonda Shifah gw'olumanyi gye wajja Shifah omuleeta omutuuse kubaka kuba twali tetumumanyi Mukama Taata. Naye olunaku lw'omugamba nti tunula ku kyalo ky'ebakka eriyo abaana bange abaddu bo n'abazaana bo Mukama wange Taata be wateeka kuno kubakka abaali balindiridde ekigambo kyo eddoboozi lyo nga liyita mu Shifah Mukama wange Taata. Taata osumuludde ennaku tuzirindiridde zituukiridde. Naye Mukama wange Taata musumba wange ow'ekisa ekingi tukoowoola bonna n'abali mu mukuba abatannatuukamu eno meeting Mukama wange Taata kuba tuli ku meeting ezisembayo. Mukama Taata eyeeyama muwe atuukirize byonna Mukama byonna gw'obimanyi kubanga gw'obawa nabo ne batoolako ne batuwa. Taata tukwebaza nga tuyita mu linnya ery'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bannaye nsanyusa okubalaba. Mukulikeeyo mu kutendereza n'okusinza n'okusaba n'okwegayirira.
Mukama yeebazibwe mukulika amakubo mwebale kujja Mukama yeebale basobozesa okutuusanga nti olunaku luno lutuuka mu nnyumba yammwe nga mukyalujjukira ne mugamba lutuuse lwaleero essaawa etuuse tugenda Mukama yeebale bakulembera tiimu Shifah tubaagala nnyo annange mwebale kutwagala mwebalire ddala batiimu Ddooni tusanyusa obbalaba bannaaye mukulika amakubo batiimu Cheya ekitiibwa kya Mukama yeebale kutulabira Mukama atulabiridde atuwadde ekyemisana n'ekyeggulo n'ekirabo eky'amaanyi ennyo eky'omukka ogw'obulamu kuba kyekikyasinze kamala okutuuka ewa tiimu gaadi yenze kennyini oli gino okagasseeko banaye tusanyusa obbalaba mwebale kujja ab'okukatundu n'abagenyi tusanyusa obbalaba olwaleero bannaye Sande ate twebaza Katonda okutuyisa mu wiikendi yonna gye tuyiseemu olwatuwa ekirabo ky'obulamu ibo ng'okyali mulamu weebazenga ku Katonda n'omukubirako ne ku ngalo mugamba Katonda yawabale kumpa ekirabo ky'obulamu. Yes, abali online tweebaliza Katonda kubanga abawadde obulamu nawe wali online olina kwebaza Katonda kubanga akuwadde obulamu obwo si bubwo kiba kirabo kuva gyali kale mu nsonga eyo nokulwaleero tuli mu meeting ya 12 tuli mu meeting ya 12 so olabira danga so eno wiki badde tetambudde bubi tambulidde bulungi ya pozi waliwo abantu abagala maaso awo tubategeeze last meeting kati waliwo sister ina WhatsApp group ye yabakolamu omulimu. Yes. Last meeting ebewoddi tugenda gironda leero government meeting ya esembayo yeeno kubanga waliwo baagala ogijjamu meeting esembayo tugenda okuteesa meeting point yaffe ebisembayo kuba kati eddako yanga 3 eddako 3 eddako nga 10 What are you doing? Kale esemba yanga 17 Esembayo. Kiba kikola. Last meeting 17. Yes. Ibe esembayo. Monday 18 19 2 November is our last meeting. Yes. Nakatezaayo tuwabayo ennaku z'osigazzaayo final fitting. So abatulaba online wonna we muli last meeting ejja kubanga 17 gwa 11 era ejja kuba Sunday era so bona abadde bambuuza nti twagala kujja mu last meeting eyo oba second last wonna bagala second last kitegeeza second last ejja kubanga 10 then esembayo nga 17 so abagala nga 17 the last meeting yeyo nga 17 weteekateeke ojje. Yes. Pozi ekirala ekipya ewaka mu kyalo bankubidde mu kaawo banga bajja tuba kwe batooke ewaka waliwo brother yankubidde n'angamba ewaffe waliwo brother aliyo yangambye nga bro yangambye nga abanasooka kugenda ekabaale oba nga 2 mulumu ajja tusangisa amatooka awo embalala tugende nago mu kikutiya tunafumbira abagenyi
emmere yakuwadde yatuwadde emmere eyokuwa omufumbi ekyo eyokuwa omufumbi oba eyokufumba bano abagenzi bonna oba enaafumbirwani wadde ekikutiya ky'amatooke yagambye nga 21 abanasooka okugenda bajja musanga mbalala yebala okulima so yagambye tujja mugamba ati kitegeke tukisange tugende nakyo bwe tugenda nga bukyali era bajja kiwaata bakifumbira abagenyi ku makya embuzi tugenda nayo mu kkubo fe abasooka okugenda tujja kugenda nayo fe bennyini nga 21 ku makya tujja kuba naawe anti otuvaako mabega anti gwe konfu ate nobeera ne ka stress kokamanyi ka stress naye mu butuufu naye gosobola osirika kweri Shifah simanyi so abanasooka tujja genda n'emmere eyo kati nze birthday ze bantegekera mbu simanyi n'entebe y'abagole tuulangayo baba balinzire n'omugole ng'ali obukondo nga nabugyemu dde ng'oyo enzisiri ekituttwa bwenti tuyina omusajja amasuuti g'okukituuti yalekangayo omugole kweno otuule wamu we bakutegekera asooka alaba ebiri mba bwenti alaba abafumbi tebagira kweno buli omu ajja so kwefaako loze katuweko metro natubuuzeeko kubanga mupya wano obuzindalo bwonna nze nzije onayingire ono atuule wano nayingire mu dressing room ate singa twategedde bamututte nadda bayeta mweyegeza naye netukonfaminga sayizi ye netuleetayo ko nafitingamu obuzindalo bwonna babukwate bombi tiibwa bibyo byonna mu linnya erya Yesu Saiso kubalaba banyabo kale mukwano naffe tusanga osaba ntubuzaako ne mululu bambi ogwange mululu nawadde babwesooka online bane waliwo abantu abagala ebiwedde mubagala ki nga bagabwa petroli babwegabira dda baana kandi banasasula nazigenda kabaala nayenga byonna bambi mbalaba ku online nsiima busiimi bakubirako esimu abenyina esimu abano bakwano bange yatukubye surprise nga ayagala kujja kejo kumaki kati nange nesanga leero kugambye wamma nina kwesanga wano leero byebyo wali ebirala metro ono badde ki wali ebirala amazina leero wabula agenda fulfuln'omugole bakataddewo bakamuteereyo waliwo n'ekirala abali ku online gamba omuli kiga barahawo bendo bakulewo obagambero mbagere kwenda kubeera yes azara abakabale manyi abakabale mbakule serious abakabale nabo mbatumiddeko bambi abo ku online nabo mbatumiddeko obuzindaalo metroni ayina tobe nanse mulunaku letroni wolunaku ayina ow'omugole vibe omugole kati yabimanyira omanyi kiyabimanyira abimanyira naye bwatyo bweyali kati ate ono juvi ataliiwo nnyo nti bimuyingiremu kozi kati toddayo paka ku lunaku Tina chikompa mazo biyingiramu bwekiri kale kambeere wano mbeera wano nga every meeting mbeera olabeera webitambula iye abeera wa metro metro nabeera eyo entebe
Tebe road eyo. Bale kwagala family eno. Ntebe road eyo embeera Yatwagadde ye kuva Entebbe. Oye we bamulondera okuba metron muba mulina ensonga zammwe. Omanyi omuntu ku lunaku olwo kati bannaayo mugamba bano emetroni wange. Nze ndi wano bannaayo simanyi nagwe nina ssala ojja kuba ne ba metroni bano. Nga buli ofuluma metro. Abanna bajja lumu bambi ng'engoye zifaanagana kati bannaayo nze n'abakolera ki. Ate wali buzi. Nange nali kifo kya metroni. Wanje? Nange ndi kifo ky'aba metroni. Abaani? Ye yasemba amabega kuba kalungi. Nange bannaaye amaliriza kati nange kansoke enyanjula ebyange wano. Okay, tumubuzinga. Then buli omu yeeyogereko wiiki ye bwetambudde nga n'omugole bamumalirizayo twagala fulume bukyali ne kali kampa. So bambi tongera obbaaniriza nti mwebale kubaawo, mwebale kujja, mwebale kutwagala. Abaliwo mu live n'abaliwo ku ssimu. Ababeera concerned leero bange Shifah badde bamanyidde budde bwakeera nnyo bagenze olaba zikonye 8 sinnatuuka. Ne baŋŋamba nti Shifah leero bigenze bitya teri meeting bambi mwebale kuba concerned mwebale tambula naffe mwebale twagala. So nyinawo omukyala wano yatuwaddeyo contribution emitwalo 10. Yatuwaddeyo za mukolo si za timu doni si za ki si za timu cheya ezo zo bambi za mukolo emitwalo 10 ne bagituwa 4 5 6 7 8 9 10 eno temuŋŋamba nti ate simanyi kyeyamaanizi gundi bagiyita batya eri gye bateekamu so vaisi waliwo yakusuubiza omutwalo ku live bagumpadde sinze bagutaddeko leero ku makya ne bamuwerako n'ebigambo obubaka buli wano ate zino zizo yagamba oba yagamba obunyama mu kkubo oba biki nze muntereseza nange nyina ebizibu byange muntereseza sente nnyingi teresa abagole azikwate sente mbuza kubeeramu awo poketi mmane ng'ogenda mu mikolo obunyama wali kageeti bangambye koko waliwo embuzi ewooma bangaya kageti simanyi wana ngenda kumanya yakulagawo ngenda bakuba kyapa kya sente koko agala mbuzi alo waliwo omukyala asinzidde mu America anteereddeko ssente nga tunaatera otutuuka abadde amanyi meeting yawedde nadda tiimu cheya babawadde emitwalo 5 zizo da ngambe leero kankolerewo amazima ku kirabo kati bwe tutyo tiimu doni tulina 0 timu doni mwina 0 wallahi ndayira okufa babuuze baabo timu doni tuyina 0 tetuyinayo wadde coin wallahi ndayira nga ntya Katonda sitya muntu yenna ntya Katonda alo kale naye gye baleko mukwano gye ndiddiyo oli otya mukwano sente bakuwa sene nzikumalako emirembe laba vaisi wanji mukwano zaziterekeza kulya obunyama otunula nze bampaako sente ngoloka mu nnyumba neŋŋaaka nse wansi w'omufaliso nenyimuka nenzijjayo neŋŋamba piro yejja okukola nenzijjayo wansi wa piro neŋŋamba nedda kati kanse wansi w'ekitanda eno omubbi wajja tasuubira wansi w'ekitanda nenzijjayo neŋŋamba kanziteeke mu kinaabiro babaako sente nezimalako zakumalako emirembe kati kyendabye ku vaisi ng'anoonyani amuterekerako vaisi transport bamumala n'okulya okulya poketi mmala ate bakyakwongera kubanga ku byokulya kubaako ebyokulya tebina oli awo olina okupangisa omushanana
katandika butandisi era ngayo bwezitwala muntu zijambulira muzenva nange twampa sente z'enkwano nfujja Teresa ofunya akuterekera leka tokyafugika gundi oyita ne manju tinaye kikulu tumwagala kufa na kuwona naye kikulu tumwagala kufa na kuwona bagambye tekeke namba Weekline kwa MTN Airtel banange our moderator King Hasof Anna webityo bwe biri mwanjulire kye ya mawulire agaliwo bambi mawulire ki ganna soko ture kwa mawulire ate ndio tegayinza kubagana sanyu jere era olaba otuuse tukulindiridde singa gabadde ganako nandi gasanze mu kubo atugamba wetotomera wala byutasobola kugamba omuntu ng'ali mu kuvuga ali ku kidduka omugamba anatomera wali enkonge wali n'aviri eyiyo bagitaddewo 078215 King Hasof yeye kateekawo ennamba entuufu moderator waffe yeeyo singa kisoboka tewalize na wano leero MTN bawe ne Airtel Sweet bannaye contributions omgo tuzaaniriza contributions okugula ekirabo kino tuzaaniriza likena wiki yonna tubadde tugenda awo leero tufunye omuyimba omupya omuyimbi yamadedda kuzikiza era nga alowooze kayimba kagenda okufulumizaako omugole nga tumugamba obeera otya okumanya leero yeye obeera otya nga yeggwe metron nga tuli mu meeting ya 10 na mmeka nga leero lwalabise nga twebuuza metron nga hosh fashion senapima tenafuna na bipimo bye yagenda okuyimbira akayimba akaleeta omugole ekyo nkitaddeko 15,000 ekyo nkitaddeko 15,000 ziri wano era girawo wooli olowooza ku kayimba kanjira nziwumuza wano eno yakwita akayimba kaleeta konna alina okujja nga aleeta calypso dance calypso dance tekayo sente eyange nizo zizino zigudde entaddeko 10,000 nawe otaddeko 10,000 kyeya okusibako sitampu ajenga zina mayina zina ga calypso yagenda ofulumya era mugole wagwera makeup n'olugoye metron gwamuleeta omanyi amazina ge twagasobola okwegula nogaa nange nguze omuntu omulala akikole noteekayo sente osaba omutwalo kuba kati mulimu kakaaga oteekako nnya nokita anti ateekako omutwalo naabanga yenunudde okitegeera kikyotamanyi olaba nedadi tumuzinyisa amazina oyo gola tulina omukulu ajja kusooka kulage mukoobo kyoyagala kulage 5 nguliddeko ne katumwa w'omukolo kyeya 5 nguliddeko ne katumwa ne katumwa girako katuma 15 zizino nentaya gwolyegulako ddino bigaana okwegula nga byesinga okunyumirwa ng'oli mu birooto byo oyinza okwegula ebirooto nawulira amagumbo bagakyakyuka sokabuukamwawo nasokakangabala okitegeera tinange mumwanjulidde ebiriwo kyemako tobuzira tukwanjulire ebiriwo vaisi waali awo bamaze omuwa ezina ali obunyama pageti nyedde omudidi bumumazeko emirembe waali awo ndi munda mu etegereze ndi munda mu mmotoka kuli bakiyita kiki kiri kye bakugirako omunyama ekyo kyennyini ku kyoto sensooko ogwo gwe njagala nasasudde dda saagala kumanya oba bwammeka nze simanyi kati sente zizo bampadde mutwala ate n'endala bangambye zijja it's up to you transport
basasula dda nze kati ya chair awazoogera bwogezi najyo gyatuuka dda se watuuka leeti nzijukira nga tugamba wasindikira ka audio kashi n'amala n'atuuka kyaggwa dda temunsuza nga ndowooza kugayibi ate nze olowooza ngenda kwebaka ndaba ndi wali ku bawujja mu nyama bamanyi okufumba enkoko boyiro naye ngebeerewo kakati ensawo eno eriyo eyaguze dda yanguze dda ki tiimu cheya tiimu dona eriwo ejja bamanyi tebapapa naye ffe tuta anti ffe tteeka munnaye ffe twatandise twamanyire okutandika atuwadde 5 emitwalo 5 mu 15 atuwadde emitwalo 10 era gyatuuse dda mu nsawo yaffe yazituwadde mu kaashi so ne tiimu mukolo tweyanzizza nnyo tweyanzeege amulira kanyama ziba 15 lusanvu 15 timu doni timu doni timu chairman online obala bamwenna mwebale kubeerawo ekirabo leero ndaba kiwanvu chairman ayinayo 5 kitundu Jenina yatuwadde ekutane mkwano ziba nnyo resente ezijjayo naye agi yaragawa agi yali mwagalwayo waffe okutiimu kyeya naye yabula akyatwagala naye bayizawe njagala kwebaza madamu Gertrude oluli nakisanga nga maze nga maliriza okwogera naye yaŋŋambako nti amazzi agasasudde agamazeeyo ge yali yeeyama last meeting so madamu Gertrude tweyanzeege wooje mukama akudizeewo oyo tiimu kye yatavaawo era nkimanyi n'essawa zino oli mukamooli oba agi naye ayagala okutugulira akanyamako mukakoona wale oluusi so madamu Gertrude gwe madde ngezaako kwebaza muyeebale nnyo tweyanziza kyonna kye tuteerako amazzi tweyanziza lyo tweyanzeege lyonna tulyebaza mukama woojja kudizeewo so tukulembedde tiimu kyeya n'emitwalo 5 mu 15 tiimu doni muyinayo 15 abati mudoni ze kyayoga kyasobola bogerera naye ate nina gwe naaguza 10 lwange
simanyi wanaza manja kulaba nganye ate tulinze mugole amalirize omugole bali mwambaza ajje tutandike mu butongole so gero turaga mu kalipso wano ina kukulembera agenda kukulembera kale banaye mama mwami kyakwabuze ku bantu because temuli mu kubaako kyemugamba bane mbabuuza kawuli ku online jangu ena kyeno ate naye yakonde kakate mwaliji konange ngaya kati oyagala kati ebi obuna ndekane mwakonzi obuna ndekane mwakonzi jakumula bane team don where yumaga tusembere mu zero banange yenze misa kyakuwa William okubebakka mutani wa muzeyi Tom wana watudde emikolo gyonna nga naye mbadde mbabuuzaako mujebala emirimu gyonna ne doni wange ng'ali wano ne cheya nga waali ne vice nga waali tiimu cheya nga ejjudde bulungi nnyo ku online mwenna bali ku mukutu tetukyaswala ennaku zino tugezaagezaako tetukyaswala nnyo twine tano kitundu naffe tutambulirawo naffe tetukyala kuswala mutwakane mwamaanyi mwene mu mbeera esemba yeenu naffe batutyemukko naffe batutyemu yembeera efu naye akazigo nange nafunyeyo akazigo nange nafunyeyo akazigo naguza akazigo kati ate emikolo ginaatera okutuuka kati akazigo katandise okukola ne saluuni tulina akasaluuni bannaye banaye noonya omuntu noonya omubezi bannaye banaye noonya omubezi mbadde ekyekyamansirikidde naye noonya omubezi emyaka n'emyaka maze emyaka egiwera nga siina muntu yenna nga nange nindafunira nange nfunira ku bannange nange mbeere nga ndabikako mu bantu baffe naye akazigo bakyanyongerako okusiiga akazigo bakyansiiga akazigo akafu kali akaganda sakazigo ka saluuni waliwo abuuza nti onoonya naye ku akawunti olinako ssente mmeka naye baanamma kati no akawunti yange nno akawunti yange nno yinza okuba si nnene nnyo naye ngaera si ntono nnyo si ntono ate si nnene nnyo tusobola okwetetenkanya n'omuntu wagwemba nfunye ne tutambuza embeera y'ensi eno bulungi nnyo ebisigadde bina byekola byokka ebisigadde byekola byokka ebisigadde byakwekola byokka ebisigadde byekola byokka naye nga noonya muntu noonya omuntu naye nga si nnyo ekisusse nga tunywanywamu ne tugenda eka nga naye nga si byakwekuba byakojja mu mannyo naye nga ebikonde byonkuba nze ebikonde byonkuba ebyaddala nze nkuba ebikonde ate kubanga tuteekamu akantu gaffe nga ebyo si byakuswala abakyala mugamba mwabulwa abasajja n'ebisaanizo bye bitono nnyo okuba bikonde nze nkuba ebikande olokanga kyebasesabula nze ndi ate gwokuba yennyini yetica yennyini ye teacher anti kati tekisoboka kati bannaye ekyokukuba tekisoboka nnyo ekyo ngoyakikakasa nze kennyini jinjakalo nze golola nze namukwatako nange mu bikonde nkuba teke zonna nze nkuba
Oyakubyonoona nno. Oyakubako omuntu wange. Ongobako omuntu wange gwe nkulaba. Kale muyimbire yakayimba k'omukwano. Muyimbire yakayimba k'omukwano. Abakyala baagala nnyo abasajja amanyi oyimba obuyimba. Kati abakyala engeri banyumira firimu z'ebiyimbi. Olaba mu biyindi batuuka mu paati ya laapu ekiraga laapu kwegoba miti bwe beeyimbira. Kwagala nnyo baby wange, kwagala nnyo sweet baby, kwagala nnyo baby wange, guno omukwano gwe nnina. Kwagala nnyo sweet baby, kwagala nnyo baby wange. Dada chakuwa chocho chenye. Waliwo naddeko omutwalo kweyateero mbuulira n'inzobeko kyomwamba. Timu ki? Agenda tugamba. Bambi mumuwe ku ngalo mwana. Isa nise nukola ko MC waffe. MC. Sinamulaba. Nze mugabe atudde n'afaananya enze. Kati bwe wamulaba balaba batuweereza omutwalo. Wikira eri mumuwe engalo. Amanya batandise kino kyekyo. Bambi ki atukubireko mu ngalo bambi totufite. Simba tukusanyusa. So, tweyanziza nnyo nze Cheya. Naye weebale kuzukusa tiimu do nebadde yeebase. Kati tulinayo gumu nnyaba. So, Era kale. Weebale nnyo. Gumu kitundu zibalansinze bulungi. Weebale nnyo tiimu. So, esente zino. Yes, omanyi njagala negative awo, negative enkolera. Bino ebyokugattagatta binsumbwa njagala negative. Yes. Kati kumukindu ejeena. Ensawo ya chairman ngenda kugiwaayo 15,000. Nekirala mbadde ngenda kwogera kimpozi ndaba zimixinze oba zezino eza chair ziri mu nsawo ya chair. Nenda muri muzire z'ekirabo muno mubaddemu ez'okugula abayimbi. Zeza chairman zibaga. Muno zino z'abayimbi. Nedda gwe. Za muyimbi. Ejjira emitwalo 5 bagambye za kirabo. Ziri za kirabo not chairman zibaga wadde ki. Ziri za kirabo. Zino za chairman zibaga yanjawulo. chairman zibaga tetunagifuna ayo. Chairman zibaga temuli. Ukyali muzamu. Ziri za muyimbi. So chairman zibaga. Ezaguza omuyimbi zigera mu chairman zino za kiri mutu. Nagenda omujjayo omujjayo. Ekiri mutu mwe ziri. So bali ku kido. waliwo n'atadde wali mutwalo 15,000 ku mitwalo negiba bikola emitwalo 5 mu kitundu za tiimu Cheya kuliko kati ku tiimu oyagala ya phantom kati awo tiimu Cheya nga ya bukatooki then nsawo ya chairman katweyanziza nnyo tweyanzeeke ebandddala katireeta ekintu kyokumatwa ekyo ekyo kikyaginga obwo buguudo obutono ekyo ekintu kizindalo kye bayimbirako ekitunuulira olabe so nsaba munzikirize so nyongere kukubiriza abantu abaagala okugenda naffe ku mikolo abagenda naffe ku mikolo abagenda naffe ku mikolo enzigi nzigule tusasula mitwalo 6 mpaka okugenda Kabale okugenda n'okudda mitwalo 6 woba ogenda kusulayo kwekuli okusula mpozi kwekuli okusula mitwalo 6 transport yokka si bunyama mu kkubo so abagenda emitwalo 6 gyo 2 and fro mitwalo gyo 6 ku mitwalo 6 zonooyongerako ezo ndowooza kirabo kya mugole ng'otuuse eri
kale transport okugenda n'okudda 6,000 abaagala okutwegattako enzigi nzigule enamba z'essimu twali twazibaweereza ziri ku WhatsApp awo kuliko eya mugole n'eyange kyemaani namwe kenyi abali eyo nga bagala okutwegattako mu meeting esembayo egenda kubeerawo nga 17 aga tuwadde sente oyo agi atugyeyo tiimu kyeya bannange Petroni atwadde emitwalo 15 mikolo. Abato mutuule. Ladies and gentlemen, emusayingiddewo. Atimu Doni, oi! Teri yadda ayogera, mubadde ki. Atimu Doni, oi! Atimu Chair, oi! Nga leero muyina amaanyi. Aha, kiri kitya? Ate ebinyanya obirabo. Ebinyanya bibyo byebisingamu. Otyo? Naye nze nabagamba ndi tiimu Don, I mean Chair. Sisobola. Era okomyewo. Bana esikala. Ndi tiimu kyoba. Kati ndi tiimu. Kati banaye ndi tiimu. Naye nze mbagamba. Zino sete za timu Doni, mungobye wammwe. Timu Doni, oi. Timu Doni tebazina ne tebakwaga. Zino bbiri ne bbiri. Kati ziri 5. Tubasingisa tukitundu. Timu Doni, oi. Timu Doni, oi. Timu Chair, oi. Ngamanyi. Emeka. Kati nze mbagamba. Timu Don. Kitapa fresh kitwala. Andi walwenda mbagamba ndi timu Chair ne mungoba. Nfunange nengenda. Ndi timu. Ndi timu ki? Mbadde manyoge nyekyusiza. Omanyo. Kiperi dembo zomanyo wali kibamu kubyenjo. Lulinga ya mugoba misinde ku gate nga tayingira nawo. Abalo amugobe. Kati. Timu Don. Abato musoke muje munyimbira akayimba ka timu Don akajiwana akajisusuta. Ani ayisobola oyimbirayo timu Chair kali. Abato timu Chair oyi. Timu Don oyi abato. Aliwa wa timu Don. Awaniko mukono. Wa timu Chair awanike.
Oli team chair. Katsoko jimbire team chair. Doni. Oli team Don. Jimbire. Atoya asalawo. Nigeria Doni. Eritagoba teridda. Nigeria Doni. Eritagoba teridda. Nigeria Doni. Teka kone dance. Eritagoba teridda. Nigeria Gadi bamuwadde ekirabo wano kino Nigeria share. Nigeria share. Bakuwaddeko akantu Akabula kalina kashi. Nigeria chair. Nigeria Doni. Eritagoba teridda. Nigeria Doni. Mutusinga ebiri kitundu wiiki layino oli yatuwadde luli era 5. Bannange Team chair. Babo batandise okukaaba. Kati n'emitwalo nno olabanga emitono ebiri olabanga emingi ebiri ekitundu naye emitono. balina babasuubiza n'ebiri. Abawagizi baabo badduka naye ffe tulikaawo kadda tujja kuguma. Yambuuzizza ekyalo bakiyita batya ne kinnema okwogera. N'agamba atya? Nambuuza ekabale ku migoro kugenda wa. Onze kitanga ntalaga konzi bwani nangamba nzongenda ku mikoro kujja kuntegeeza. Ojja mutegeera baana naye okwogera kavoisinge wano. Ladies and gentlemen, Ekabale tugenda Kitangantalaga. Kumpi ne Citizen High School. Kitangantalaga. kati gadi wategeera otya ku buko? Ekabale. Bana egadi mumanyi. Nga tebakumanyi. Jeturaga sikabale. Wakola ki? Sikabale. Bagita Rukiga. Tugenda Rukiga. Ebajisalamu wa Masoro. Rukiga district ekyali Kabale district. Naye nga tuyise Kabale. Tetutuuka Kabale mu town. Tuva Ntungamo tugenda Muhanga. Bwe tuva Entungamo tugenda Muhanga Trading Center. Tukyama Msizi Road. Tuyisa katono Entungamo. Yes. Dakiika nga mmeka? Zize kwenda kikanga asatu bali. Atawo waba tewaba wala nnyo kubanga manyiwawo natuuka Entungamo ne nkwata ne nfulumira awo nga ngenda Rwanda. Nakwata limu lino lisigala ligenda Lukunji. Kamwezi katuyitawo nayitaawo anti ngamba naye ekkubo tugenda Lukiga district Gaitano. Father Gaitano. Naye mu Lukiga original bamuyita Gaitano. Okay. All right. Oyo Father Gaitano amanyikiddwa nnyo kuba nti we baba mu campaign z'aba president ayambula Museveni kufiira. Ayambula Museveni enkofiira. Nakikwata mu ngalo n'alyoka musabira. Kati Father lwaki ali mu byobufuzi? Don't divert people. Shifah, njirabye message niza mbulire congratulations. Mbulira mukwano for what? Rona. Nawulidde emitwalo 10. Ate zaaweze siinaako message ya mitwalo 10 kulena tudde wano. Mommy's girl. Hey! Hey! Mane, mommy's girl wampadde 15 za Rolex. Wallahi njagala jjija. Njagala kulya Rolex wane eno kajja lutayalirete. Thank you. Ate chapati zenu ziba nini? Mami yana njirabye 15 emitwalo ebiri gya agija yakajja gituuse.
kati ye mitwalo ena n'ekitundu tiimu Don tiimu Chair zesinga tiimu Don. Plona atuwadde emitwalo 5 za mukolo contribution. Yeah, she's called Prona. P-R-O-N-A-H. Bagole contribution from Gole. Then he have received the emitwalo 2,100. I think there's Aggie from the screenshot. Aggie toyanziza. Nchayinza diverting us and the team Don waliwo ani Zaina yangambye Zaina wa team Don wa timu Chair Zaina wagambye toli timu Chair mugwana muli mukyusa badda wa team Don naye Zaina wagambye toli wa timu Chair omugole atuuse waayimiridde atya mugwano mumuwayiriza bwagambye omugole ali atya bano omugole haufa you are coming abaana tuze fetu tuno tuze bangulidde Rolex n'ecupa ky'amazzi nkiina bannange ndi muwanguzi Amina. Okutali musango. Not eat any food since yesterday. Naye ani ayogedde ku kaviiri ko leero? Akaviiri abaana baabano bangame tufudde ekipesa ze. Tukunnacho yuno nnacho heya. Akasimitwa ddala ye. Mwakasimye. Nze nakatandikidde. Nagambe team no hair, no wig, no ear. Kate gye bayita genetikati. Nyina kyendi kwekugira. Balina okumanya Shifah yennyini baleme gamatya yena kyaba abyambadde. So ima agambye wene ono image pass die hard agambye hano nze kasajja kaaliso obuzi bwana obuzibu tobufunira Ambere wa Buganda wa kaneberere wa Buganda wa kaneberere wa muto wa yes team chairman team chair team Don timu Chair oyo wa Chair na oyo wachiya wadda wanso ise okula abanyabo Munayo wane waffe tugenda twaniriza buli mugenyi yenna. ati muwengalo banekawo kwata omuzindalo vice ssentebe Vaisi una atadde akayimba ka Chair igwe oyimbire mukoko agi ku Baganda agi Vaisi amuwayo akayimba Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane ntawarurondora. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane ntawarurondora. Urukundo rw'Imana badoni bwe batyo tebawagira fe tuzina fe twekubira n'abantu bange olwaleero olimu koso bulijjo oli wa tiimu Don agi wamma akayimba ako ke kabadde akako okwagala kwo kuli mu Katonda. enamba weziri mwami kinga sofu wa masina jira wamese turukundo lina kugeza ku bantu wano badde online bane rutayo bali wandetere Rolex
yabulidde banga gasi no bane omugole awedde hey you're kati akoze ku mugole asooka ajje bambe yawadde kyemaani enkoko tweyanziza kyemaani asiimye nnyo ngenda kusulanga amalusu gayiika nga njirowoozaako ninda bulinzi lunaku wawawa abiri zinaagenda wabula ku ssaawa y'okulya tebanyambaza white tebamwambaza wano nengenda supayinza okuyita ku lugalo njagala ngisikeyo enkoko enamba wayinyuma ng'ogimanyi ogikwata n'osikayo ekisambi kasupu kanona n'okaza waggulu kati wompesa ati emikono miwanvu oba onkoze bubi kawomerwanga ebyennyanja awo ngo okafunira eno ate sikulimba erukiga bafumba enkoko yawe nakalo ate ngeri boyiro ate weba mbuzi embuzi bagisala namba ekyenda kiwooro kibumba byonna mbuzi namba nakatwe nebirongoosa musepiki eyo boyiro ate nga binyama nakyo byonna bavuga kalamba tugenda birya bijja kakasa kati nga nyongerera ddala okukubiriza abo abaagala okutwegattako okwo abagenda ku mikolo tusasula $6,000 transport okugenda n'okudda ng'osasula $6,000 omanya oba ogenze kulaba oluguudo lw'Rukiga n'okulya ku mbuzi Rukiga district abamu bakyagiyita Kabale naye yafuuka kati bagiyita Rukiga district abamanyi omwami Faza Gitani oba Gitano tukyamira Muhanga ne tukwata Kisizi road naye tukoma Ntaraga we wagenda okubeera emikolo omugole yali simolo kati tuli mugamba olubuto nga lugeze dress biki fitting n'agamba amanyi ngenda okukola ku mukolo sijja kulya buli kintu kijja n'ebizibu ebirungi n'ebibi yagamba yagala mubiri gujja ne gujja kati aligamba ku mukolo gonna agenda kwerumya enjala kati olugoye singa Shifah singa olugoye walutunga dda ati talina WhatsApp Shifah tisinga olugoye lw'omugole walutunga dda lwadde terugera kudibirira nga walutunga dda kuba kaakati abadde ayiseewo ng'ogenda tunga lulala metu todduka metu teweewamba essaawa yeeyo metu teweewamba essaawa yeeyo limusasule timu kyeyo esinga donimeka tukweraliikirira okwewamba munaye ng'otiddo zina akalipuso omugole yageze meecowe munene munatuleetera mazina mwe ku kidaala wali twagala mwenyenye wali ag'ekikiga dansi tetujja kubakubira obugalo jampu n'obuno bwamoti amazina g'ekikiga gannyumira batandika butandisi sebo MC omulamwa mpuno leero guli kuki abange eyakoze ku mugole leero tumulabira ssente etaano
Nedda mbadde nvuddeko online ngangula data. Bane data wa Airtel enaku zino atwala nnyo data alinga amubba budde bana nazenguze webiri aliwo yakoze ku mugole agambye weetaano ajja ayogere wano online ambuli bane muliwa muliwa weyayo watu wadde wano 15 wa timu ki timu ki amaanyi genda wali ndikabe banange mu abawagizi ba timu ki mbasaba leero mundeetere kushanana abawagizi ba timu ki njagala kushayininga leero yakoze ku mugole ayogere leero tumuleetera mmeka emitwale meka jetino mulabirako ale abatalina ssente muzibirize bana sente baweya mutugulira omugole avulume nze ninamu 10 nange ninamu 10 chairman ate tondabisa mugole wa mitwale 5 mugole wa mitwale 5 line atongedde 15 team don zilisemba temba gamba te 15 nedda kati tiba wenkomeddewo kati yokengule data ngambye ndabye 15 naye simanyi ziragawa azya team don mutusinga mmeka kati yena mutusinga ena mugasekeza agie tokolima otaddemu kalde. I'm not going to talk Luganda because I think Luganda sounds bad. I'm going to talk English. I was meaning, okay, all right. That is That's English. what I meant. Kozesa British English. I use British, I'll mix American and British and Canadian English. Oh! Bana mugole ayinawo 10 tulikweta mugole mbunne wasigadde weena ena mukenda omugole omulaba engalo za Bafanyisa okulaba Doni. Timu Doni kwako. bana omukyala uno Gatulabira mukwano. Gatweyanziza switi. Ebale nnyo ebalire ddala mama jangu twalire jjajja oli. Za transport oba Situkoyimirire. Twalire jjajja oli. zino Jjajja ofukamireko. okay soko tubuuzeeko tubulire wiiki yo bwetambudde Banaye nsanyusa. mulabako nno wa mitwale 5 tulinawo 10 bana. kati nno wasigaddeyo Banaye nsanyusa obbalabako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebalire ddala kubeerawo bannange mu lukiiko zaffe zino ennaku zonna ze mmaze nga siriiwo munsaasire waddeyo ebinkwataganyiza naye mwebale nnyo mwebalire ddala bannaayo okuteesa mwebale okufaayo mwebale n'olwa byonna bye mukoze obuwagizi bwonna bwe mutuwadde twebaza nnyo bannaffe abali eyo ebweru abatera otuyambako bambi tweyanzeege mwebale nnyo byonna bye mukwasaganya n'abatuuze mwebale kubeerawo bannange nnyo ku lw'abaana baffe bano Mr. Gadi ne mukyala we tweyanzeege era mbagaliza olunaku olulungi n'olukiiko olulungi olw'olwaleero nange omugole mutaddeko 10 lwange luno olwenninawo wano mu linnya lya Mukama waffe Yesu kambagaliza olukiiko olulungi Mukama abawe omukisa. tukoze otya mama twagala afume amajjola kwata osoloze kwata soloza mbele mayole tase kanawe zino jamikono zekwata jamiru zamikono
ba online ba kashi wano wonna sente batuwa bana itubulako esatu kende omugole waffe afulume kibwa kya mukama Zabi ninze mkwana atenga Zabi wa timu Doni. Zabi wa timu Doni wamujukira? Oyo wa timu Doni bakisinga mmeka timu Doni. Angela timu Doni. Kandabe. Eshishi kansoke ninde omugola afulume bagambye jiji no bagituwadde esatu bannange. Omugola afulume. Ziti batuwereza. Ati wasigaddeyo kenda. Wadi wasigaddeyo meka? Esatu kenda. Kubanga kuno atuwadde esatu kakaaga bwe tujjako ezijjayo ku esatu kakaaga ziviirayo meka? Esatu kitundu. Wasigaddeyo 4. Wasigaddeyo 10. Bambi toyanza Zabbi. Kubulako 10 omugole afulume bannaaye. Zabi tukutumiddeko timu Doni. Wa timu Doni. Webale nnyo. Mumwengalo. Otwagaliza okulaba ku mugole mwana gwe. Ayinza okuya amazi abekiteko kyabotya wano wali. Wallahi witline kituwe wa timu Doni. Bannange sweet one. Bana abali waneno. Kangani 14. Do mugole afulume. Galo. Abati muchewo mazeni bobuluka. Chairman, twagala laba mugole pabatimu. Zabi azene mutya. Abura ko 10. Nya. Kusanyuka busanyuka. Bane mamisgalo message sinajiraba. Yes, ezonzalabi. Oh. Mamisgalo atwadde omutwalo Busanyusi chairman tanyi. Atwadde omutwalo gwa timu Doni buvudde wa mamisgalo. Okay. Awereza gumu 10 lujjayo. Back and go tours and travel beba kukolera ku byentambula notuuka mu nsi yonna gy'oyagala kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Back and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu so nno jangu ku Back and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida Ekajjansi. Back and Go Tours and Travel Ekajjansi. The world starts now. Bunga Comfy Homes ennyumba zaabwe kweziri ku Airbnb genda ogoteka mbutesi kigambo Bunga Comfy Homes. Ogende mukwano gwe wenna ayagala okubeera nga oyagala okufuna woobeerako nga waliwo security, waliwo parking emala, waliwo buli kimu okwegamba mwe n'abadda ku holiday owulire nga ddala oli ku holiday nga teweeraliikirira kusala nsawo babbi kumenya kuyingirira. Teweeraliikirira sima wifi tezikola biki byonna genda bugenza awo ku Bunga Comfy Homes bajja kwaniriza bulungi nnyo ate tojja kwejjusa ku kyonaasanga. Aba New Afro-Canadian Foundation balese omusomo mukwano bwe batyo balese omusomo ogugenda tuyigiriza ku batya engeri gye tuyinza olabirira abakadde gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya balese omusomo guno ogenda okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina okutandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathe Kabiite abeere nga ate ayongera obbategeeza details. Tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro-Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogende Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo dates bagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera nkusaba okube ku namba ya Kathe Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingakaawo mujja kumbuuza eri ku WhatsApp yes enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647
2716223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku plus 1647 271 6223 obeere ng'ate obeegattako olabe bwe kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New Afro-Canadian Foundation. Details enamba y'essimu ngikuwadde oba weetegereze screen oggyeko bulungi ennamba. Engalo z'amamisigalo gumulukumi ng'omutwalo gujjayo nzirabye sweet. Nedda omugole abulako mmeka okufuluma? 35. Omugole abulako 35 afulume. Ate tiimu Doni mutusinga mmeka? Batusinga emitwalo 3. Zabi agambye it was for Team Don. Eziriwa. Esatu kitundu. Mumubuuze jangu omubuuze wafulumya omugole. Pamela jangu omubuuze. Wama Zabi tubuulire esatu ekitundu ziragawa. Zabi agambye absent. Tulinze. Agambye it was for Team Don. Abate mudoni be bawaddeyo. Omugole abulako emitwalo 35. How? Bane sente za Team Doni nga mukyasiriikiridde nga bwe mubala ebitabo. Kawedde mudda. 000. Omugole nno olabisa osemba okusigala munda. Okitegeera. Waliwo yataddeyo omutwalo. Guguno omutwalo leka giri esatu ekitundu batuwadde n'omutwalo. Obusobo obukwasa ennaku. Babasinako emitwalo 3 timukyera. Kati jjukira oli wona wadde emitwalo 3 kitundu. That means esatu agikavering nze n'asigaza 15 positive. Naye abantu oni mbagala si. Batasobola kutuula bodde eri ebweru. Uli oyagala ddala. Nga temulina gaasi tabali banyumya nga mweyogeza wesiwangula nabaki akubye equalizer. Tabali banyumya nga museka Emitwalo 2. Yes. Yogera. Leka yogera. Shifah nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.